Unfortunately, we lost the late Jacob Olanya. So we got an accidental speaker. Yes, because nobody plans for death. It was not supposed to be that way. But now there's an opportunity. Yes, all right. Awo wennyini wetugenda okuba nga tutandikira oli ku Yugi Update CV k'osinzidde okuba ng'otuwuliriza. Balamusizzaako nnyo mukulike obwakedde abali mu diaspora bali emitala w'amayanja, balamusizzaako nnyo mu gyebala egyo gye mukakkalabya. Buli muntu buli kasonda ka nsi mw'oli mw'osinziza okuba ng'otuninze Yugi Update CV kutegeeza nti nno okola ky'amaanyi nnyo. Kaakati nno omukulu mumuwulidde oyo Nobert Mao omukulembeze w'ekibiina kya DP era kati wenjogerera Minisita Mulamba, wabula azze awera nkolokooto bukyanga akalulu kano kaggwa agamba ye agenda kuba nga asipayalinga ku kifo ky'obwa sipiika mu paaliyamenti era teri muntu n'omu agenda kuba nga amulemesa era akugambye nti nno mu bigambo ebitonotono nti kyannaku nnyo twafiirwa sipiika Jacob Olanya, kyannaku kyokka ate teri apulaningira kufa. Mukama n'agenda atukuba omuggo ne tutomera accidentally mu ngeri ya butamanya ne tutomera sipiika Anita Amongo. N'abagamba naye temufaayo, ensisinkagano teba ya lumu. Mujja kwewuunya lwaki enkejje amazzi egaleka mu nnyanja n'eddamu ne gasinkana mu luwombo. Abagamba kati opportunity weeri amazzi muzzeemu ne mugasinkana ng'enkejje bwe yaddamu gasinkana mu luwombo. Agamba temugenda kundaba mu opposition mwokka wabula ne mu gavumenti ngenda kuyingira ate wuuyo ngenda kubeera sipiika Mulamba. Agamba Mukama Katonda azzeemu n'abawa omukisa opportunity weeri okuddamu okulonda sipiika nga mwetegese nga mweteeseteese. Muve ku basipiika be mwatomera obutomezi. Oyo abadde Nobert Mao mu bigambo bye ebitonotono. Ngenda kubanga mukuzzaako mu lukuŋŋaano badde bakoze ku kibiina kyabwe ekya DP mwe yasinzidde okuba nga akasuka obubaka buno obukambwe nga bukasukira sipiika wa paaliyamenti Anita Amongo. Oli ku Yugi Update CV nnyongera okukujjukiza gwe mukwano gwange ali eyo. Oli ku Yugi Update CV nnyongera okukujjukiza. Kakati jjukira nno wano waliwo okusikangana omuguwa wakati wa sipiika Anita Amongo ssaako ne Nobert Mao omukulembeze w'ekibiina kya DP. Bonna bonna balwanira entebe emu y'ewa sipiika wa paaliyamenti. Newankubadde Anita Amongo agimazeeko akaseera era ng'agenda mu maaso n'okwemulugunya ng'agamba ensonga abadde tazikutte bubi era buli kyakola kyonna abadde ajja akikolera mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ngenda kuba nga nkuwaako ku bigambo bya Nobert Mao ebirala ogende mu maaso n'okuba nga yes mu bigambo ng'ebyo bigenda mu maaso n'okuwanyisiganya buli muntu agenda mu maaso n'okulwanira ekifo entebe yonsava. Jjukira nti neesalirawo nnyo amagenda g'eggwanga lyattu Uganda. Jjukira nti nno oyo ye ssetteeserezo buli kimu ekigenda mu maaso okwapeninga mu ggwanga Uganda, akatyabaga k'ebyenfuna, okucunya bannansi, byonna byonna bikolebwa awo mu paaliyamenti. Ng'era nga sipiika wa paaliyamenti akirinamu nnyo omukono gw'amaanyi. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ngenda kwongera nkwe ku bigambo bya Nobert Mao osooke owulirize olabe engeri gy'ayongera okuba ng'awanda omuliro gwe mukwano gwange ali eyo. I wish to inform you that after consulting many people, particularly the electorate, namely the incoming honorable members of the 12th Parliament, and getting messages of support and words of encouragement, I hereby announce my candidacy for Speaker of the 12th Parliament. Yes, agamba nti no Unfortunately,
mumumanyi bulungi nnyo. We lost the late Jacob Olanya. So we got an accidental speaker. Agamba nti mumanyi bulungi nnyo mu mirimu gy'agenda mu maaso n'okubanga akakola. Nga ye Nobert Mao si gwe mulundi gwammwe ogusoose okuba nga mumulaba mu byobufuzi by'eggwanga Uganda. Si mupya mu Uganda, ate era ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni yamaze dda omuli organizinga okubeera sipiika wa Parliament, era ng'agamba ekifo kino akisaaniddemu era ng'akisobola okukirwaninga bulungi nnyo, era ng'agamba Mwami Yoweri Kaguta Museveni akimanyi ye sipiika yekka alina obusobozi okusobola omukuumira mu buyinza, okukuumira gavumenti ya NRM mu buyinza. Jjukira bano ba opposition era batuula mu dialogues ezigatta interparties ezirwanyisa gavumenti eriko eziri ku ludda oluvuganya gavumenti opposition. Naye ate gavumenti yamuwa ekifo ekisava mu kibiina ki. Ono wa mukulembeze wa kibiina kya DP Nobert Mao, era y'omu ku balwanyisa gavumenti eno eveeko. Wabula gwalwanyisa yamuwa ekifo ekisava amutuula kumpi wali ku lusegere. Naye era naye agamba ayongera okumatiza bannayuganda nti temweraliikirira omusajja banaatera omuggyako. Kakati agamba atunuulidde ekifo ky'obwa sipiika bwa Parliament era nga n'ekigendererwa kye kyakuggyako sipiika ono Anita Amongo. Agamba ku luno asaanidde alina obusobozi era alina obusobozi bonna bonna obusobola okuba nga bukuumira gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni mu buyinza. Byemu ku bigambo byazze okugamba bannayuganda era kye kimu ku bimuleeta okubeera sipiika wa Parliament. Ebyo ebigambo si byange, obyewuliriddeko gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Jjukira waliwo vaawo mpitewo. Naye ng'ekibuuzo kisigala eri ku mimwa gya bannayuganda. Ddala olowooza ssetteekereza ono olukiiko lw'eggwanga ekkulu Parliament singa kagitanda Nobert Mao n'atuula ku kifo ky'obwa sipiika, ng'olowooza aliwo ensonga enaatereezebwa mu lukiiko olwo. Kubanga avuddeyo yeewera ng'agamba ye yekka yekka omusajja asobola okukuumira gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni mu buyinza. Era Mwami Yoweri Kaguta Museveni wabanga ayagala akusigala mu buyinza, kitegeeza nti nno alina kusonga ku Nobert Mao, omukulembeze w'ekibiina kya DP ali ku ludda oluvuganya owa opposition amuvuganya, yalina okukuumira Mwami Yoweri Kaguta Museveni mu buyinza, gw'alina olonda akiike mu lukiiko lw'eggwanga olwa Parliament. Ate ng'alina n'ekifo ekisava mu ministry. Ba ministers mu cabinet minister, wetwogera ku ba cabinet ministers, yeno cabinet etuula okuteesereza eggwanga Uganda ku biki ebigenda mu maaso, ku biki ebinaatwala eggwanga mu maaso. Ono avuganya gavumenti atuulirako ddala bulungi nnyo era nga yeekwasa ng'agamba bo ba interparties beegatta n'ekibiina kya NRM okusobola okulaba nga baddukanya eggwanga. Kati ate ku sayidi emu atugamba kibiina kye kigenda mu maaso n'okuba nga kivuganya ani? Mwami Yoweri Kaguta Museveni ku ebyo bitagenda bulungi mu ggwanga. Tukimanyi bulungi nnyo ba speakers abazzi babeerako. Twalabako omukyalo ono ow'e Busoga erinnya liŋŋenze yaliko sipiika wa Parliament, naye tebigenda bulungi. Buli mukyala ajja mu kubwa sipiika bwa Parliament w'eggwanga Uganda tebigenda bulungi. Tujjukira Rebecca alitwala Kadaga embeera gy'alimu, naye nga bano bonna bonna bafuba ekisoboka okulaba nga bakuumira gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni mu buyinza. Bwe tuba tutunuulidde mu byafaayo by'eggwanga Uganda, ekintu ekisinze okulemezaako gavumenti mu buyinza lwe lukiiko lw'eggwanga olukulu era ng'alukulembera sipiika alutuulako. Yasalawo basazeewo nnyo kinene okulaba nga bakuumira gavumenti eno mu buyinza, so ng'era basobola okusalawo okujja gavumenti eno mu buyinza era amaanyi bye bagayina. Kati ndowooza olabye ensonga lwaki Mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'anaalonda sipiika wa Parliament alina okuba nga yeesigama ku nsonga z'oyo ali capable enough, alina obuvumu omulemeza mu ntebe eno ey'obwa sipiika. Oli ku UG Update TV kosinzidde okuba nga otuwuliriza gwe mukwano gwange nyongera okukujjukiza gwe atannatweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako, sharinga, commentinga, likinga. Nagamba nti gwe yakava okusubscribinga wansi waliwo ekigambo
subscribe ng'okivuddeko waliwo akadde kakooneko kajja kuyambako okuleetera notification message osobola okubeera ng'otambulamu naffe nawe ayagala okujja mu comment section subscribinga osobola okubeera nga weegatta ku mugendo tuteeseze eggwanga mu comment section nagamba ate wosharinga eddoboozi ly'oba otaddeko lituyamba okulaba nga litambulira ddala wala nnyo nesobola okutuuka ku muntu oyo gwe tuba twagala lituukeko oli ku Yugi Update TV mbadde nnyongera okuttaanya nti mu byafaayo by'eggwanga Uganda basipiika bonna abaziba baako bakoze kyamaanyi nnyo okulaba nga balemeza gavumenti eno mu buyinza naye baabwe gye bikomekkereza ate nga bo beetaaga ssaala tukirabyeko tulaba sipiika wa paaliyamenti yaliko former speaker Rebecca Alitwala Kadaga ng'agenda mu maaso n'okuwera ennemba n'ekibiina kye kye yakuumira mu buyinza era ye y'ensonga lwaki gavumenti eno ekyali mu buyinza Rebecca Kadaga era ab'e Busoga bamusalira omusango gw'amaanyi nnyo bamugamba nti walina chance walina omukisa okujja gavumenti eno mu buyinza naye n'otakikola kati ensonga ogenda tugamba ki bamubuuza ogenda tugamba ki ssaawa zino mwami Yoweri Kaguta Museveni ye anoonya muntu agenda omukuumira entebe eyo mu buyinza saako ne kwegamba n'abalijjawo okuva mu kibiina kye kubanga ye ayagala entebe eno ey'obukulembeze esikirwe busikirwa era nga gwalowooza okuleeta ku ntebe eno ye mutabani we Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force kati ayina okuleeta sipiika ng'ayina okudifendinga mutabani we okusobola okunywerera mu buyinza bw'ayagala omuteekamu tujjukira bulungi nnyo omwaka guno gwe mwaka ogubadde ogw'ebyafaayo bamemba ba paaliyamenti be tutasuubira kuba nti bagenda kuwanduka abadde n'eddoboozi ery'omwanguka mu paaliyamenti baasiguukuliddwa era tebaakomyewo mu lukiiko lw'eggwanga olukulu naye nga kino baakikola kigenderere lwaki gavumenti yalina enteekateeka ezireeta Muhoozi akiikirire UPDF mu paaliyamenti kati nga balaba balina okujja obstacles eziyinza omuhindalinga okwogera ensonga ze n'ozisalawo kati Muhoozi bw'aba aleese ensonga kitegeeza n'alina ozisalawo atuula ku lukiiko luno alina okuba nga ali ku sayidi yaabwe kati ku bana ababiri olowooza ani agenda okukira banne ku sipiika Anita Amongo saako ne Nobert Mao sipiika Anita Amongo tumulabyeko ng'agondera mwami Yoweri Kaguta Museveni n'ebitagambika Nobert Mao tumulabye nga bazze bakwatagana mu banywanyi nfanfe era nga Nobert Mao tayinza kusuulira munne Yoweri Kaguta Museveni ate ne Museveni tetuyinza kusuubira nti nno ayinza okusuulira Nobert Mao kati gulooza ki ekigenda okubeera mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ye kiki ekiyinza okuba nga kisindikiriza mwami Yoweri Kaguta Museveni okwapointinga ku Nobert Mao atali wa kibiina kya NRM owa DP aba NRM basobole okuba nga bamulonda okujja ku lukiiko lw'eggwanga olukulu asobole okubeera nga yalukulembera ebyo mbikulekedde jangu mu comment section otutangaaze nagambye oli ku Yugi Update TV k'osinzira okuba nga otuwuliriza mbagala nnyo tugenda kuba nga tukomawo